tubadde mu ggwanga emabega kaawo ne waliwo ebintu ebyagwawo amawulire g'okuba nti omwami wo asibibwa gakusanga mu ggwanga waliwo. Nali Canada, nali ngenze kubya Miss Uganda Canada, so mu bintu byange bya girl child bye nalimu tukakusanga simanyi kubanga time yali neno si yemu nenga nali menyi kyali kigenda mu maaso kozi yali ngambulira kyali kigenda mu maaso. Gwe mu kwogeramuuko naye gwe yagamba kiwasiwaza problem okutuuka okuba nga bamusiba yangamba mbi atwalako omukyala n'amwefuulira yaŋŋamba kuba social media tukimanyi obeerako HAJAT ng'obiwuliriza ensonga entuufu gwe gye yagamba ko ffe bagamba mbu alina omukyala gwe yali atwalako mu ngeri emu bendala nga alina byayagala okuba nga amusabiriza. Simanyi nze kyeyabagamba nange kyeyaŋŋamba nze yaŋŋamba nti yali atwalako omukyala n'amwefuulira nze ekyo kyemmanyi nga mukyala we kyeyaŋŋamba wanje kino kikulekawo HAJAT nga HAJAT Kulthum omusajja tava mu mawulire mabegakaawo waliwo era scandals era sitiri ezaaliwo scandal kyoba tava mu mawulire ekyokuba nti tava mu mawulire avamu eno addamu eno avamu eno addamu eno gwe nga HAJAT ate nga tukumanyi oli mukyala wa kitiibwa bino tebirina ngeri gye bikuaffectingamu brand yo nga kati gwolaba otya brand yange gwogiraba otya gwe y'amaanyi gwe nga following ogiraba otya brand yo y'amaanyi oli mukyala wa kitiibwa era omukyala w'amaanyi kale ya kyekyo mbuze ekyera nkuviire mbuze ekibuuzo ekira nkuviire twagala otutangazeemu okukala HAJAT Ackram wali wabeera waliwo omukyala ali mu mbiranye naye era agamba yamupangisibwako neera ensonga ezekusiza era zekusiza ku ebyo ebimu nti alina embeera gy'amuteekako. Sisuubira abakyala batera okukozesa ekintu ekyo okunafiya abaami. I don't think kituufu kubanga oyo omukyala twali tulina bwe tuva naŋŋamba tituyiteko wano eno omukyala bamugambye ezizaako amasannyalaze nti bali baggyeyo solido something like that. Kati we yatuuka n'agamba omwana oba atereka amasannyalaze n'akizuula nti amasannyalaze yali akoze ekyagazizaako. Kati we yamugamba omukyala yali tamanyi nakummanya n'amuvuma namugamba kulapana wa Kulthum tabalina Kulthum yayimiriddeawo gwayogerako. So ndowooza kale bapangisa baleka si bangu generally. So kati mwamusalira magezi kikuba oli mukyala wa Ackram. Wallahi ndi busy nange ndi busy nnyo kubanga namwe mba n'ebizibu ku masomero gange simuyita kunnyambako. I think ajja bimaliriza dinner kyabaze nga leeta maama waife mama waife mweno aleeta mukyala. Yes. So it's a fundraising. It's a fundraising dinner. Tutegeko omukolo ogwo. Tulabye abantu ab'enjawulo nga bali mu kweyama akasente HAJAT weeyamyeyo mmeka? Anti kati nze seeyamye ng'omuntu kosi twaze ng'ekitongole ezaffe ze tweyamye oziwulidde tetwaze individually era olabye abantu companies zeeyamye bamemba parliament beeyamye like nga bajjanga institutions bwe bityo. Tubadde tumanyi nti ogenda okujja omwami wange taliiwo taliwo yatambudde ate n'ekirala wano ndiwo okulwa ekitongole yasize nga nze HAJAT Kulthum oli which tribe wayi? Muganda nze Nabunnya ndi muzukulu wa Kasujja Busujja. Nina bakwano bange abasoga be bampadde invitation kugamba eno gye tukolera waliyo bamuyita ow'ekitiibwa mu kingdom ya Busoga so yatukozemu omulimu netujja tubeewo kuba bino tubikola nga mu Africa wabeerawo ensonga ng'eno mwekolamu omulimu ne mutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kibadde kitya gwe nga bw'okirabye? Kibadde kirungi nnyo. Mukweyama ssente obukadde n'obukadde obwesimbi. Abamu basasudde ne cash abamu balese ne cash. By the way bannayuganda tokaaba nabo abantu balina ssente abantu bawaddeyo ssente wano. Naye kati gwe toli wakuwaayo. Nze munnaye nze twawaddeyo ng'ekitongole nze sirina zange nga nze munnaye. Omu wali n'owaayo.
nedda bakama baffe bawaddeyo kati mukama waawayo nahenawe n'owaayo anti baatuyiseemu ne tukola ki ne tucontributinga kale mukama mwe tayinza twalayo bbaasa nogamba hena ngezange ziizino si we bakola mu protocol nga kino kyebakola mu nsi yaffe Uganda oba mu buwangwa kiri necessary. Yeah, it is. Kubanga jjukira batogenda kuliisa familiyo naye omukolo guba munene gw'abantu bangi ate ina culture yaffe mu Africa byo batusondera emikolo nange nakava mu mukolo bampa ssente koga buli kimu ffe mu Africa tweyagaliza tulina Sseruganda ekyo ekintu ky'Abasseruganda. Okay, my name's Chibedi Ronald Cox, the chairman for Basoga United Workers in Kampala, Uganda. Nze musoga yekka abeera wano akulira abasoga abavubuka bonna n'abasajja abakolera e Kampala. Aye nga ndikwenda kujja wala olwaleero nina mutegere tuli ku kyetwese the Basoga Royal Day Wedding. Twidde wano ku dina okusobola okuba nga fundraising nga tusiima obwa kyabazinga. Buti waali eyo ng'oli muvubuka oba oli mukwano gw'abasoga oba oli musoga oba oli wawasa musoga tuli kutegeeza mbu omukolo gwa 18 November kitegeeza kiyoli gezaako kunoonya ekyokuvaala funa esuuti funa obusuuti Bawe yeta mikwano gy'abasoga n'abaganda n'abateeso omukolo gwa kyabazinga tikuli about busoga bwonka tuli kulaga love tuli expressing love kuba abasinga obungi mwasomera busoga abasinga obungi mikwano gy'emwe basoga abasinga obungi mwawasa basoga kitegeeza tuli walala kobenga oli mu culture kingdom yona you believe in the culture of Uganda tukwese idanga 18 tuli bayidukiza nga lusooka November tujja kutandika okuba nga tutabaala kingdom edendawulo ediri mu busoga ida obe part of us the celebrations in busoga litandika on 1st of November tujja kuba n'obusiki non-stop region to region district to district buli kifo ekyabusoga choidi nga kyabusoga nga kiri mu olusoga kitambuza obusoga kitegeeza kyo olunaku ku kyabazinga nga bwali at that age of his tuenda kubategeeza but to stand in the still tujja kukunga diaspora team yatuuse over 400 members from the diaspora batuuse as an influencer the chairman for social media influencers on the any platform in Uganda and all social media platforms nigeza kukutegeeza as I speak Chibedi Ronald Cox I give you this confirmation that abasoga mwena tujja kutambula wala n'emikwano gyaffe mwaniriza abantu tujja basavinga it is reported kamba we kukote 2 million people to attend the wedding in Bugembe tukitegeeza ki be part of us come work with us wish us well mutusabire sobola kubanga oluna kono tumaliza I salute and I thank you each and every person who has been able to come on this best Busoga Royal Wedding. Abantu abenjawulo babadde ba contributing a lot of money. Yes. Or contributing the make us sebo chairman. Chairman influencer bakyogedde bulungi nnyo padde akakadde akasooka nga tuli mu program egy'okuwaayo miliyoni eziwera 2 ne tuwaddeyo miliyoni emu leero era tujja kugenda tweyongera nga tuwaayo buli phases kubanga abasoga tuli bangi batambudde kuno jjukira zakomaninga social media n'abasoga bali e Buganda yegwe yesebo kati njagala otegeere nga chairman wa social media influencers nga musoga ate n'ekirala nga chairman w'abasoga abali mu Buganda kakiba kitegeeza tujja kwekolamu omulimu naye tutansa ne miliyoni emu tujja kwongerako mpolampola nga tugenda tuzongerako era tulina okukkiriza tujja kusobola okuweza ng'abasoga bonna abali mu diaspora n'abali mu Uganda tujja kusobola okuwaayo miliyoni nga 2 by the time it comes ku wedding eya 18 but I believe by either 10th tujja kuba tusomaze esente. Okay, since tubadde ku fundraising eyokuba nti mudduukirira kabaka w'e Busoga tetuddukirira tusiimye musiimye tebaddukirira Busoga kabaka tebamuddukirira basiimye tusiimye yes tetuddukirira kabaka abantu ab'enjawulo bazze abasinga babadde ba Kampala ebifo ebimu tulaba tables tezijjudde ozo obuzibu buvudde waka nedda sirwagwa mu tables tezijjudde naye abasinga obungi bacontributinga dda basiima obusoga ate babadde n'emikolo egy'enjawulo being a Friday abamu babadde ne weddings babadde meetings ezenjawulo abamu balina embaga enkya so tebasobodde kujja naye already basiima dda obusoga kyova olaba n'abazze wano abasomera ebusoga abakwano b'abasoga basobodde okubeerawo but at the end of the day abazze abataze babadde batono nnyo but at the end of the day tukyali bangi ate emikolo gibadde mingi jjukira waliwo egiri ebusoga waliwo egitambula mu bifo ebyenjawulo abasoga tukumba all over Uganda kyova njagala omanyira ati si bwagamba babadde batono naye n'ebusoga waliyo tiimu endala eriyo ekola gwayo kale njagala omanyi nga bw'okiraba wano n'ebusoga waliwo ekiriyo omukolo gugenda beerawo omukolo gugenda kubeera Bugembe yo Bugembe kiri
jinja bwoba okwata kugenda yiganga oba akava mu kilometers ntono nnyo ojja kusobola okubeera nga tuli Bugemba awo yes mu lubiri lwa Kyabazinga okati ffe abatasobole kujja jinja eyo wanaabaayo naffe eno kasaidi kaffe teri muntu atasobola kujja tulina ebbaasi 200 200 buses my friend every region ina beereta tasobola transport is free abantu ujja kubeesinga wane Kololo omujja okuva mulinnye musobole kujja 204 that day naye ekisinga obukulu kyembadde njagala okugamba abantu abali mbadde nsaba abantu abali abanasula ejjinja banaabeera nga batuwalinga Busoga mu abalala bagenda okutuuka nga mu campies ababukinze hoteli zammwe nga mugenda kubeera from November 1st mbadde mbasaba bwe batona kubuukinga kiba kigenda kubeerera kizibu nnyo mu period eno kubanga hoteli zonna zaaweddewo ziri booked kakiba kitegeeza olina kufuna driver na motoka yo service akuvuge akulete ku mukolo akomyewo naye ku bantu abanaabeera Busoga bagenda n'okulambula baida abasinga obungi kiba tuteyo 1st November bagenda kulambula Busoga banna wadde siri Musoga but ndi muna Uganda ndi musajja muhima banzaala kazo era nakulira mbiko ne bwe nakulira mbiko abasajja abo Busoga betwali tudiringa nabo nga tebalina busosoze abantu abamu ne babayita abasiru kuba nti batwaza bulungi nga boolaba abahima bwe beetwala abahima basirifu naye babayita basiru oba abatoolo so Abasoga abo buze nabalwamu nnyo nga bagamba basiru kuba teboogera nnyo ate basirifu tebaboola omukyalo ono Minisita Kasule Lubumba yantegerera ku intaneti mukwano gwa Forufiga n'agamba naye mwana oyo ng'ayamba nnyo abantu nfunye ntya omukisa okumulabako Forufiga namuwe namba yange kyalo we najja nansima n'agamba weewala okuyamba abaana ba TikTok tusiima ngaffe abantu ba gavumenti ekitono ky'osobola obakolera era tusiima nnyo omukyalo oyo n'angamba tulina emikolo nampita ku mikolo era ndi musanyufu nnyo okola nga ntudde mu bantu abo baminisita abantu abasinga ng'ogyeko abaana bange bendese babiri kwa naye Forufiga era president advisor akola mu gavumenti ng'ogyeko abo abantu ababiri namwe ab'amawulire abasigadde baminisita bantu b'amaanyi ba business bana balina zi business z'amaanyi naye okulaba nga nange mbatuddemu ne mbafiitingamu n'abaana bange babiri bendese ba TikTok nkisiima nnyo kiraga eri nti tewali busosoze mu ggwanga era tweyagale ffenna tuli bana Uganda. I'm so happy era mbasuubizza ngenda bawa ente nina sente nsobola genda meat park ejjinja n'engula oba Kampala n'engula but ewaffe mbalaalo bw'oba osiimye omuntu omuwa ekintu ekiva mu makaago ngenda mu nte zange era nkubidde ne manager wange nina ente Kasese nente Ngoma nente Kyankwanzi ngenda mu nte z'e Kasese noonyeemu ente ezisinga okunyirira biri ng'ate zonna migongo zaazaalako nzireete ngenda bayita abamawulire mubeerewo nga nzikwasa Minisita Kasule Lubumba nina essanyu lingi nnyo era n'emikolo tugenda gyatendinga tugibeeremu kiraga eri ensi nti Abasoga si basosoze singa buli omu akola ng'abantu bano kyandibadde nga kituwe essanyu nga tuvudde ku kiri wano katono abantu abasinga bagamba TikTok kale okuvuma abadde bakulekeddaawo naye TikTok gy'okulembera esusse okuta obutambi bw'obwereere n'ebikolwa eby'obuseegu ku internet ebintu ebyo biyitiridde naye tugenda tubirwanyisa mpola mpola nze ndwaniridde nnyo abaana abo ne mbalaga ekkuba ettuufu naye baganye sijja pookange mbeere nga ngezaako anakkiriza abiveemu baana abatakkiriza Kasita Forufiga waali abateeka mu komera n'abantu be bavuma nabo babasiba bajja kwetegerera kati muwala ne munaffe omu yafuna accident naye accident etusuubira eva mu bikolimo by'abantu tusuubira accident eyo eva mu maziga g'abaana be yeebakako n'amala napostinga nudes zaabwe nze ndi musajja mulokole nsabira mu kyaki ya Kakande omwana ng'oyo bw'aba wavaayo no supporting nti abaho wali on supporting because I have money singa nali sina sente tuwandi supporting because I'm not a content creator nevaayo nenkubuulira nenkugamba gunde kintu kyakoze ku internet posting obwerere bw'abaana si kirungi novaayo nonkuba nze nkwasa Katonda so abamu bajja kugenda mu makomera abamu bafune ebizibu ng'ebyo bye muwulira tosobola kwana omwana omuwala novuma mama we ng'oyawukanye n'omuwala n'opostinga mama ng'omuvuma n'opostinga nudes z'omuwala oyo atali omu atali babiri omuntu bw'atakusanga kukuba n'akutemaatema wa famire y'oyo omuwala era ojja kufuna ebizibu ebifaanagana bwe bityo so ebintu ebyo tiri birwanyisa ku media bijja kuggwawo bwe tutyo bwe tusuubira bingi ebyatambula nga accident eyo emaze okubeerawo abantu abamu bagamba mbuno omwenge ng'akozesa mungi byali bikolimo gwali mwenge nze kyensuubira nga nze Franka bikolimo si mwenge nekirala nawuliddeko mbu abantu ba people power sima baali bamugoba nze Franka siwagira people power era ngivumirira ne ku media kuba tweyawulamu kaba NRM tuli byafuna bali byabwe but sobola vaayo nengamba nti people power yali egoba omwana oyo nakyo sikisupportinga kyensuubira nga nze Franka bikolimo
byamutuusa ku ekyo. Abantu abasinga bamulabako ddala nga bw'obeera abeerawo n'owaligenda okuyambako Pinki yaliwo gwenga gwamubulirako gwenga Franka oba kati omubulira mu buno obuddamu. Mubuulirira era nga tavuddeyo n'agenda mu kamera ng'eno oba ey'okusimu ye ne yeetondera abakazi ne yeetondera abazadde b'abantu bavudde tasemberanga wendi simwetaaga nina kampani nsasula emisolo gya gavumenti siina mwana wa TikTok gwe nali ngambye ntukolera kampani yange akalango nze nkola bintu byange faani kunyumirwa ne ku kyalo gye nvuye Kasese Hima abaana banjagala bwe ntuuka banyaniriza ng'omuntu ow'amaanyi kuba nyamba abaana so kati bw'aba akyali mu bikolo mibi ebyo nga tavudde kwetonda tavangayo n'asembera wendi era simwetaaga kangende mu bantu nga bano balina kye basobola okungasa balina kye basobola okunyongerako okungattako kati olaba singa nali siyamba baana minisita Kasule teyandinoonyeza yanoonya because of okuyamba abaana ate n'abantu abalala bakyanoonya waliwo bagamba nti Franka nkola mu gavumenti kino nkyogera video njagala mugiposting oba mugiteeka ku TV mugiteekeyo bwe mani na ssente ya gavumenti gye nali nkuteko nga ziwera miliyoni 2 Katonda nziyeko buli kyabugaga kyenina zo nzaagala but sinaba kufuna gye ziri bwe ndizifuna era ndibayita ab'amawulire bagambe Muhoozi yampadde ssente oba Museveni yampadde ssente nziwe bannange wesobodde ogaberezange era n'ezaba Muhoozi nsobola zigaba oba eza Museveni naye bwe mbanga waliwo gavumenti ya Museveni yali empaddeko ssente Mukama nziyeko buli kyenina oba nfe nga nti sinaba kutuuka waka ssente zange nkola nkole mu nsi ya Uganda muno omuntu gwempa respect era gwentwala nga kitange ku nsi kuno yesudiri Paleria yasobola okumpita ne kampani baali bagiyita local construction era yagwa ne kampani endala ez'aba China kampani ezo ze zimpa emirimu bwe nfuna akakadde oba miliyoni 2 nga profit yepaako banange emitwalo 5 sudiri Paleria y'omuntu asobola okugamba Frank kampani eri bize oba teri bize bwe bange nga teri bize tasobola kuwa kampani yo n'omulimu oyo mutwala nga taata wange era ne sente ezimu ze mulaba nga nsasaanya ezisinga percentage esinga eva wa sudiri nzija ne biddinga byange nga tuli ba contractor nga 10 n'agamba kampani ya Franka mugiwa omulimu ekyo kiva ku ki kuyamba abaana bano ne bakusabira abamu ne bakukuba guba mukisa okiraba sina sente ya gavumenti gyemanyi naye nga nzeetaaga kubanze ndi wa NRM akasemberayo ddala wejjusa okuvaayo n'oyamba abaana bano bo bakwatako baggwa abaana bano bakudisappointinga nga ggwe ekintu ekyo sikyejjusangako era ne bwenfuna abalala ngenda bayamba era nsaba Mukama ampe sente mbayambe singa saayamba baana abo nandibadde nga siri wano